nejjusa olunaku olwo lwe natuma bwenti mu kamera nenjogera ebigambo ebyo binayogera ku bebe. It was fun mu kubyogera. Ali musanyufu nnyo nga bwe nzikatiriza bwe ngamba nali mu vibe naye abantu banvuma abantu banvuma ebivumo like bye nali siwulirangako mu bulamu bwange. Oga yajja nagaa nti simanya akafuba kange like my chest kalinga stand mwalira akatogo. Mu byonna ekyasinganga okunnuma nga bagamba nti ndi musiyazi. Nali nfunye omukyala naye mwamunemesa. Hani? Ebigambo byali bingi. Lydia Jasmine. Wali serious? Wanjogerera nnyo omukyala n'abitwala ng'ebyolubalaatu like teyabitwala serious. Singa oba wakubala ssente ennyimba munane wakaziteekamu ssente mmeka? Zakagenda mu ssente mmeka? Just do your rough estimation. Zonna like promotion byonna. Omunaana. Ziringa mu bukadde 300 oba 250. 250. Ennyimba munaana. You're single? Yeah. Ndi single. Abavubuka abatonga baagala ebintu kati gwobeerawo weekuuma otya? Mbeerawo kuba kati ewaka gye mbeera Jolly yateekayo kamera like. Yateekayo ki? Kamera. Ziba zaaki? Like 2. Ulaba nga tewali antaataaganya mbeera mu kuwandiika. Abawala bakusumbuwa nnyo mu inbox? Amazima bo bansumbuwa. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ku mukutu ogwa Cruise Exclusive k'osinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruise gemanya nyongera okukwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga ate otulabira. Weebali nnyo bayire ddala weetuli wano okulabanga buli muvubuka afuna platform eno. Eno mmere ya muwogo ate era yalumbe n'ataaka abaalya buli omu ajja n'asunako n'alyako kaaliddeko n'atambula n'agenda. Ndina omugenyi wange olunaku olwaleero ku show wano tugenda kunyumyamukko. Musajja yafuna ebizibuka awo mu maaso emabigako awo ne bamukankanyamukko ne bamugamba gwe omusajja agenda kukusiba. Omusajja oli taddwa kusiba. Bamugamba omusajja agenda kukusiba. Bambi kasajja kattu ne keekuŋŋaanya. Naye simanyi bwe yali asula obanga olujja ssaako pata 9 simanyi naye nga for now waali y'omu ku bavubuka bwe twali tumanyi nti oba oli awo ayinza okuba akayimba kamu bubiri n'agenda omuvubuka tulemeddeko ayingidde ennyimba 5 teziweze tezisuka mu 5. Naawe kati ogenda okulaba ng'avumbavumbamu omwana yajja n'akayimba akamu nasooka ne mujjako interview twali awo ku Landstar bambi musajja wattu but believe me smartness endabika naye njagala onkakase mu bintu bino ng'onsuubiza tosibanga nviiri. Okusiba enviiri? Kubanga njagala omanyi eno internet etereka. Njagala nnyo zomanyi asiba enviiri simulinaako buzibu. Omuntu ayinza ogamba ala ne Cruise alina buzibu n'abayimbi abasiba enviiri. Naye njagala nnyo omuntu nga bwe bamwagadde. Abantu nga bwe bakwagadde. Ne bakwagala ne bagamba nti oyo omuvubuka tumwagadde lwa talenti ye tekuli nviiri asala akaviiri ke n'ateekamu otuyengo n'ateekamu n'akatima. Naye kaakatima ojja tuuka ebbanga okejjuse kubanga kaakatima olinawo ojja otuuka ogambe wano Joel lwaki yayita ŋŋamba naye gwe yakeerondedde ne bannange alade waje
akatima ako wavudde ku ki wala inatunulira akatima ako oyina mu nkokoko Jose mpera ko close up eri omwana ono akatima ako kakoze ekya katima kange katima kayo kati kambuze bwe bamala okukusala enviiri nga ankolo ningogamba onoteka wakatima ngagamba akatima kange baba naye akimanyi ani akutema akaviiri bamuyita Rickman baba Ricky yeah. Ricky no kuseminti yavaawo ku kiseminti ali wano opposite wansi wa Ose Small jo era ono yaludde Ricky yono yali akola ne Matt Baba yeah. yoyo Ricky yeah. kandabe Ricky no yali antema akaviiri kankubulira no story yange ne Ricky yantemanga akaviiri era bwe butyo ne walole ngenda mu bifaananyi ne ngamba Ricky lwaki teyankulage yakafaananyi ne kana akaviiri pa international stars babulina bogenda Drake alina akaviiri nedda gwe tofaayo emyaka nga gituuse ankoloni gomanyini ojja kuŋŋamba alani oliwa kugambe nti wendi wano banaye simanyi oba naali kulaze ku buviiri bwa Ricky obwe yantemaatemanga naye anyway kaviiri kalungi nja kakulaga webale kuseema kati awo kakumalako mmeka nkoloni era ekyekumi kiba kigudde kya 10 yeah. Osala enviiri za mitwalo 10 ankoloni bateekamu kirungo ki ekirala awo kusala kuba kusalira esaawa nga 4 like oba owuliriza ka music bakola massage bakola enjala like full service massage bakujjamu esaati no ebyo bibikome eno side zeena basa machindye je bakujjamu amasaati kati massage bamukola wa no like the face okulaba nga face enyirira like massage obo oyagala massage ogenda mu massage pala nawe okimanyi onyirira no bwe bankolako nga nyirira wekuba perfume ki I use Valentino yeah. Wow yamuyitale yamuki sijja kulimba ogenda mu kiduuka n'ogamba mpa ekyo ki Valentino ekyo no waliwo yajinjagazisa yani mwala na Dr. Hamza yajinjagaza ani Dr. Hamza Bawarema yeah mwesangawo he is a very good friend of mine kuvadda si kuvadda kuva najja kasita najja we became friends kati lumu nemubuuza perfume gyakozesa nangamba kubanga Ronnie nkubuulire osala akaviiri kati wano bateekawo luula wano ku kyenyi nga katuula nnyo olw'ebirungo bye bakateekamu birungo yeah. My God nkubuulire oli wakakati oli bali abavubuka abagenda okuddako omulembe oguddako wabasooseeyo kyakabi era singa walina omukyala ne bambi toyina nali nfunye omukyala naye mwamunemesa hani ebigambo byali bingi Lydia Jasmine wali serious wanjogerera nnyo omukyala n'abitwala ng'ebyolubalaatu like teabitwala serious era ne munnemesa kati ndi bwa Namunigina kati otunuulidde ani sirina gwe ntunuulidde nti ali awo focusing more on my music. You're single? Yeah. Ndi single. Abavubuka abatonga baagala ebintu kati gwobeerawo weekuuma otya? Mbeerawo kuba kati ewaka gye mbeera Joel yateekayo kamera like yateekayo ki? Kamera. Ziba zaaki? Like two. Kulaba nga tewali antaataaganya mbeera mu kuwandiika. Abawala bakusumbwa nnyo mu inbox? Amazima bo bansumbuwa. Abawala. But then just kumanya kiki enjagala nti right now I'm focusing more on the music. Yeah. Kale soko obuze ku bantu tuyoke twatandikire ku kagonde waggulu eri naye tujire abantu laba abalungi mwe bali kwekuumira ku Alan Cruz exclusive. Yes. Mwe bali kumwagala mwe bali kunjagala. Aronex is my name. Mwe bali kunjagala mbagala nnyo. Tugenda kola muka testing katono nnyo ye. Yeah. Naye
njagala obeere wa mazima kyenkubuuza ky'oŋŋamba sheds z'oyambadde za brand ki kuliko brand erinnya kweri tozijjaako Ronnie sheds z'oyambadde za brand ki ebyaddala sawa kulimba like why would I lie tosabanza sympathy abantu baabo sheds tunula eri bulungi tunula eri abantu balabe erinnya otoliraba yozoliraba bulungi tosirika ebyaddala sheds zino nsiba ssente bw'ombuulira erinnya brand ya shed gy'oyambadde sisobola kubanga Joel azimpadde tubadde tuyingira awo nangamba wayitekako buno obuwani simanyi gyabujje tugenze ku number 2 mbulira brand y'essaawa gy'oyambadde essaawa bagiyita Omega kandabe okay tugenze ku number 3 mbulira ekika kya ssaati gy'oyambadde n'erinnya eriri mu kifuba awo kuba kweriri man ebyaddala esaati tugiguze tujja mbadde mu saati yange yawaka musumba mbadde mu saati yange yawaka kati netubadde tujjawo nengamba naye linda ko tugenda wala tugula akasaati musumba amazima ago gagenda kuduza ku bintu bingi akasaati tuguze tujja oyambadde engatto ki bagiyita erinnya terigenze naye nga ya bbeeyi erinnya just linvudde mu mutwe ate ngenda tandika okukakolanga abayimbi abajja wano anti nzeka jjukira ondaze class nemanya nti ono class gy'alimu buli kimu kyalina kyekyayambadde akimanyi nedda mukama wange esaati tugiguzaawo ku luguudo essaawa yo nvudde nayo waka twasemba okubeera naawe ne gundi twali tuyina oluyimba lwe twali tuli mu kupromotinga oluyimba olwakolera ddala obulungi ennyo oluyimba olwa tugende I loved the second version gye wakola eyalimu the club I loved that one. Thank you. Najagala. Thank you so much. Akayimba tugende. Let's first talk about it. Katambula katia. Gwenga gwe. Soko tuwemu bani wa credits chatambula chita wakola na team because I believe me weddings abantu balwagala. True. Yeah. Permission nze mundabe yange ye mwana wange owokubiri ye baby wange owokubiri ngo kyekonjalwala nti it is another stand alone song nti oluyimba olwange obwomu olwasala naye terwajja buzibwe rutyo kukubeera kukola like there was an effort gye twateekamu kulaba oluyimba olukola kuba twalusindikira emyezi gyali 4 emyezi 4 kati emyezi 3 lwali luyina we lugaanidde nakiwulira ng'oluyimba lugenda kukuttamu omuntu alalala nakola buli kintu okulaba ng'oluyimba olwo lukola saatuula waka kwebaka nti oluyimba lujja kwetambuza. I did very many challenges. Ndowooza bw'ogenda ku TikTok nze yasinga okukola challenge z'oluyimba lwange. Permission, I give credits to the dancers. Waliwo bamacha macha yajja mu gundi ey'okubiri naye version eyasooka nakubira ne Joel ne mugamba Joel oluyimba lugenda kukuttamu omuntu naye wano nga mmaze oteekamu pya twaza kati obongo bwatwesera nnyo ku luyimba olwo kuba buli eyaluwulirangako ng'agamba luyimba lulungi naye ng'ate luyina we lugaanidde. So Joel oyo manager manyi ye teebaka like mukira abalowooza how the song is going to penetrate kubira ku macha nayo manyi tugende wa dansa naba easy
Saso kado baba inga like kuzenga wa dancer simanyi tibaso olupushinga oluyimba ne lukola. So atwala oluyimba waba dancer bamacha bamugamba nti oluyimba original teswa jizinirako. Twetagamu ebintu ebinyumisa ebidigidamu. Like it was open minded. Nagamba why muteke byonna bye mwagala. Kati tuba tuli awo macha nga tuweleza another audio ngerimu cha you kidding me cha macha yaweleza audio hiyo yeah yenga yagalamu ebidigida it was Macha's idea wow thank you omanyi kansoke nkwe credit abayimbi bangi bagamba tuba tuli awo n'enfulumya tebagala kuwa credit kwata wano give credit where it is need be due. Yes, we bali nnyo. That's so, very nice. Macha bamarote kamu cha bampereza oluyimba like I was very obsessed with my original song. Sasa kajitegera bulungi. Nga creative yenna. Nobata idea kajongedemu. Demu ebinyanya bwe nasoko kiyita. Ate bongedemu ekinyanya kya Jora ngamba my guy. Eno yekene kigenda okukola. Joero yenga manager kino kigenda okukola nategeka dance class. I remember we were still in Zanzibar. Natwali tugenze shooting a video ne Chosen Becky. Kati nga gye batuweereza audio eyo. Tukomawo nga bategese dance class ne Macha. Number why tugende tuzina amazina. Oh my kigendo tuka mu dance class nga abaana banyenye ebiwato pa ngamba okay Macha ya muzunungi. So tumaliriza dance class tudde waka cause try tukute videos ezo bichi like ngebintu like kupostinga tomanyo babinakola tomanyi kichigenda kuddako like the first video Macha jateekayo ngendo labanga akakumi kedduka ngakakumi ngaze sinateekayo zange ngakakumi gwena creative gubite gukolera bulungi I'm not a dancer like siri muzinyi nnyo like siri mu ati ngama mu kiseera ekyo mu kiseera ekyo like ayimba kange kali eri laki bakakyusa munange nange postinga olunaku ngendo ziba nga video emu eri 5,000 ag'abantu abakagiraba Nia. Kati no kitabuse. Atoza tazikiza. Nanyola akawato paka kufa. Yeah? Nanyola akawato paka kufa. Macha nga azina amazina nange no nga bwezi nabo tutekayo post oluyimba narufuke ensonga bwe rutyo. Wow. Luli na gundi ya milioni meka? It's going to 2 million. Lugena milioni 2. Yeah. Ochimanyi nalindo oza Roni ogenda tuwa mukatono obule. Naye wawe natuka. What has helped you okustikinga ku gundi yo? Okusigala ngo kyali. Okubanga Roni nkubulire. Wajja last year nga kugwako? I came 2023 nga kugwako. 2023 nga kugwako. Yeah. Roni 2025 ochaliwo. Roni wajja 2023? Nga gwako. Njabala weyajira. Njabala weyajira. Wama gwe gumaka alien weyajira. Kuba njukira olimba lolo tutambuliza mugondi ya alien. 2023. Gwenge emyaka tegirwa. God has blessed me nti buli mwaka at least birthday obaawo ne kyoteekawo. I make an appearance like in the music scene. Nti 2024 twalina amasanyalaze ne Wininwaji na ina mwenyimba nyingi nyo mwalimu EP. God has blessed me 2025. Nampaya umwana wangu umala permission. Like mba manjachi. Oba ngata sima. Katondo bato musimye. Ngediyo banno bali awo nga batukubalumu tebadda. So what has helped me to stay okusigalawo? Ti nafuna team entegeera. Team eyagala okusindika, team emanyi ekiruubirirwa. So I believe nti siba kufuna team jendi nayo kati sandi baddewo. The last time I tried to nyumya interview twasemba okuba naawe ngandi eri ku Match in the Forest Park. Yeah. One number and you're telling me how Shiba helped you
okulaba ng'oba alina byakugamba n'okuwabula wamenya ku bayimbi bangi okwali Shiba okwali Winnie abayimbi abalina experience bozza okola nabo ng'omuntu yenna ng'avumbyevumbyemu kati afuuse star. Do you still talk to those ladies or ng'olina ky'obeebuuzaako ekintu kyonna about music? Ayi bakyala bali busy. Essaawa eno buli muntu ali ku lulimbi lwe alima. Ate oveeyo ojja omugambi waaye ate wali eri gundi zange bibiganye ntemye waganye. Bayinza okuba tusaba buyambi naye do you still talk to them noga hey hi Shiba how are you madde nsaba kano kawulire? Sometimes if there is need I can call and talk to them. Very busy. Okay. Very busy. How has it been? Jana ebadde etya? 2023 or 2024 or 2025? Kati noguno mwaka guli mukogwa 2025. The journey is not easy. Sure? Sure. Taisagala kulimba. Nti kuseerera nti ojja n'otuula ku lyato amazzi ne gakuseereza. No. Mubaamu ebiko, mubaamu okwevuma, mubaamu ebigaana. Wevuma nani? Nze nevuma ne manager wange oyo. Ne muyomba. Ne tuyomba. N'ate nkeera ne tukeera nga tuzzeeyo ku mulamwa. Ogwa kiki twagala fembi. Nawa we twagala okutuuka. Nti teguba museetwe tekaba kaserengeto. Hustle. You have to hustle. There are happy times. Woto oluyimba ng'obadde osubira lugenda kukola ne lutakola. Ofe. Oddeyo buzimu fumbiro n'ofumba. Kankubuze Koroni. Njagala ombuli experience kiwulika kitya omuyimbi nga gwe omuto alina ssente entono budget yo ntono okutola oluyimba ne lutakola kyobadde osuubira ate nga tubayire baliremukko ssente z'oba olutaddemu ne lutakola then gomvubuka omuto owulira otya era kikuyisa kitya? Average ku ssente ntini nti ntadde oluyimba lwange audio producer musasudde $5,000 minimum ekitono ennyo ku level yo ku level yange mwadde $5,000 nkoze video ya $5,000,000 promoter TV byonna promotion gibalidde $5,000,000 kati awo tuli mu bukadde 10 n'ekitundu iyo no poloti ya ttaka poloti ya ttaka kati sente ezo ziteeka mu luyimba ne tutakola ati obeera ne bakadde baga kale singa wagulamu ettaka naye just because ti ekintu kyetukola kwagala ate kirenga ekituhontinga nti ne bwoba toyagala kuteekamu ssente ezo ate weesanga ozitaddemu olw'okwagala kw'olina olw'ekirabo kineeno olw'okuyimba. The music is very expensive, Alan. Music is very expensive. Oluyimba olwo lutakola kikuluma nnyo n'obalamu n'ogamba kale singa nalimamu ebijanjaalo singa myezi 3 ngenda kukungula naye nga toli mulimi. Toli mulimi ssente n'essanyu eringi waziteekamu naye oluyimba terukoze nga bw'osuubira. So olina kwekwatakwata amavumbavumba n'oddayo mu ffumbiro ate weetegeke n'osaasaanya ssente zezimu mu luyimba olulala. Ku myaka gy'oli muyimbi muto ate ne mu myaka oli muto nno ddala olina manager alina experience amanyeewo okuteeka ssente mu promotion. Ntulabye abayimbi bangi olw'okuba balina bamanagers abali experienced atuuka ekiseera n'awulira nga gwe babba atuuka ekiseera n'awulira nga akasente kaakola manager ono ne share jampa ate naŋŋamba endala zigenze mu promotion abeera awo ng'awulira nga gwe babba kiri kitakusaidiyo wandyagadde obyekwatiremukko ebya promotion bagala tukwata shiyayo kati zino za promotion kubira abasajja
si byangu kubanga osoboziwa abantu ne batakola nti kati yamanyi baawa ne bakola nekyogambye nti share me I believe nti wano wendi sente ze yakanteekamu oba ze bakanteekamu nyingi nnyo okusinga zenkola yeah because nze ntambudde naye nga sigenze kuyimba eyo wabula ngenze kwata vidiyo mu nsi engwira ntambudde nengenda twatambula ne tugenda e Rwanda nga ngenze kukola na producer weeyo e Rwanda so I believe nga tebalinayo bagambidde nti leetayo akakadde neza ticket tebalinayo bagambye nti nze ndi Nyabunya Kanyonyi Shuga ndi Rwanda ndi Nyabunya Kanyonyi Shuga ndi Kenya ndi Nyabunya Kanyonyi nga ngenze eri like I believe nti ekirooto kye balina munze kinene nnyo nze okutandika okutunulira obusente buno obutini poziko maaso eyo omanyi tuli bantu tomanya kirituuka nga ndaba banziba naye for now I'm good for now gwabba for now nzakifunamu nzasireyinga wanyumirwa nkaba bukaabi kino nga baleeta olina ennyimba meka for now nina ennyimba nyingi zotaddeko zentaddeko koza ennyimba ziri 8 singa oba wakubala sente ennyimba 8 wakaziteekamu sente meka zakagenda sente meka just do your rough estimation zonna like promotion byonna 8 ziringa mu bukadde 300 oba 25 ennyimba 8 singa wali wekka Ronnie ng'oyimba wekka olowooza okuva ali ku njalwala ebakusangira wandibadde okyayimiridde mu ndowooza yo mu ndowooza like nga sirimbye singa ndi ku kyeyo essaawa eno wangi singa nalinnya Akanyonyi nga ndi mu kukola lwaki ze sente zonna nzijjewo ziteekamu kubanga jjukira ne vidiyo yange yasooka eyanjalwala bwali obukadde 4 Mr. Kayemba Solomon yeyabumpa okola vidiyo eyo ze nali siina sente gye ngenda zijja miliyoni sizikwatangako yabukuwa kati nandibaddewo wayimba kayimba nekakwatayo bya mistake laba gyendi sekitegeeza kariya ebadde mukisa na mikono gy'abantu mukama mwali emikisa esala za mukadde buli kimu so every time bw'oba ogenda okuteeka wansi omutwe gwe kariyayo ogirowooleza ki the next day bw'oba ogenda okwebaka the next day omanyi nzikiririza nnyo mu kiseera naye ate era tekikugaana kulowooza oba myaka emeka oba nkya the career njirabanga ndi omanyi H2O Arena like nga nkuba tours not home kati nga abewaka nabakakasa bakkiriza kati nga nina tour France nina tour Belgium nina tour USA awo nga sente zitulyako nzungu sente nzungu tugenda omulamu katunonyo bwe tukomawo tweyongere ne Ronnie Tovaamu kankwanjulire the Ocean of Knowledge School erisangibwa Kasangati lino ly'essomero wogenda okutwala omwana wo oleme kuba nakweraliikirira kwonna ku ngeri gy'anaalabirirwamu awamu n'okuteekebwateekebwa tuwandiisa abaana okuviira ddala ku dekeya ne kindergarten ekifo kyaffe kya mulembe awali n'ebibiina ebigazi obulungi kino nga kiyamba omwana okuzimba endowooza ye abasomesa baffe bafaayo era batendeke mu kulabirira abaana n'okubateekateeka ekifo abaana we bazannyira ekiyonjo ekibayamba okusitula obusobozi bwabwe songeera abaana baffe tubasomesa ebintu eby'enjawulo okuli music okuwuga fashion and design
okugeza ebyokufumba keeki n'emigaati saako n'ebya tekinologiya entambula weeri ku ssomero okutambuza abayizi abo abava ewala era tuteeka nnyesira ku ndiisa yaabwe tulina ne saluni y'enviri ku ssomero wennyini n'olw'ekyo omuzadde totunula walala leeta omwana waatu egatteko olwaleero the ocean of knowledge school tusangibwa kasangati bulamu okumanya ebisingawo kuba ku nooti 7 nooti 6 5 nooti 1 nooti 32 ne nooti 7 6 3 273 837. Okay. So nga sente ze muri yako nzungu. Yeah. That's your biggest dream. Wemba siri mistaken mu stories ozonyumiza oina church background. Yeah. Yeah? Yes. Nesumuli wasomera mu Kennedy. Church related. When do you ever think of making a gospel song? Because there was jo mtu wali agamba wow. Singo batukayo olimba lwa worship luyinza okunyuma ennyo. When do you ever think of okuddiza Katonda? Okuddiza Katonda mu luyimba kuba already tumuddiza. Omwaka ogwo ogujja we are planning on releasing an album. Naye kulina okubaako oluyimba lwa gospel. Fuga kulina. It is a must. Kwaya chesinga okuyimbira ya gospel. Kwaya singa okuyimbira ya gospel. Bewaffe eri in the Seventh Adventist fraternity babayita the Ambassadors of Christ. The Ambassadors of Christ. Yeah. Beyo kubasinga okuyimbira. What has been your gospel song of the year? Mwaka guli mukugwa wako. Gospel song of the year. Bango oli musajja wa church wasibuka mu church olina okubanga owuliriza ku nnyimba z'omwoyo ate abatulaba abalungi omwana ono bambi buli lwa mukaaga ku sabbiiti abeera ku church Ebwekiri era olw'omukaaga noonya ku loni bambi oyinza obutamufuna aleka bw'amala okuyima n'agenda mu mikolo si bwe kiba amala okusinza kategera wabayo olimba lwa gospel kuzoowuliriza payo omuyimbi wa gospel kale ng'ogamba guno omwaka annyimbidde akayimba akagamba nti Arana wangi taata nyimba nga ziri mu mutima enyimba za katabo enyimba za katabo mbayo lumu ate ekirungi kya byonna omanye nnyo ennyimba z'obutabo z'osinga omanye ezo waliwo oluyimba lugenda to God be the glory great things he has done ati keke kankolera nti tuwa Mukama Katonda ekitiibwa osaba service ya Luganda gye mmanyi gy'ogendamu Dida kwaliyo n'ez'oluzungu alani togigendamu ey'oluzungu obeera nnyo mu z'Oluganda Roni waliwo oluyimba manager Roni atandika okugenda mu service tokyawuliza nnyimba za gospel Roni zuuliriza Katonda wamusuula ekyo ekigambo tosobola kyogera bwotyo Alan anti olina okuba omanye ekigambo gamba nti wasuula Katonda anti kakati bagambye oluyimba lwa gospel neweewa eddakiika namba 32 onoonya oluyimba lwa Katonda omwana gwe twagambanga ndimugamba Roni kayimba nkuleeta interview gye twasobola okukola nagamba Roni luyimba ki olwa gospel n'osuulako wabula nina Alan totokuba nnyo maama gyali si musanyufu mukadde musanyufu twatwala eri mukadde musanyufu nekyo nabadde naye mukadde musanyufu ate likasalamu okujjako nga kyojo mmiro kyamaanyi njagala abakristaayo gye bali bakulengereko ngenda kwokya tofaayo jjukira ffe wali ku sabbiiti wali mwana ali mu kwaya nali muwubisa yake I was a chorister naye kati saawa zino akayimba olipinya kanoonya si kanoonyeza omanyi ziba nnyingi ziba nnyingi nkweya akayimba kamu mpaayo anjagala anjagala toyimbira nze bano nga we lutandika ebigambo anko manager omwana omulaki kambabulye ono omwana yayimbanga oluyimba olwo n'alukuba wali
anjagala ye anjagala ngachitalo kunjagala anjagala ore chisache nangera mwagala kubulire nyongera ugundi yesimule kubanga entuyo zigenda kutira omusajja mu studio wano lwansonga emu omusajja kwata omusajja olimba na gospel zimutuludde akatuuyo wanani atuyana naye olwokuba owuliro ligiruti nedda Alan room yeyo kyannyo naawe olimba muganda wange twetaaga esi nedda Alan twetaaga esi Alan nedda wano Alan batterewo esi ati wano olaba Roni omuntu bwajjawo ng'ebibuuzo abimanyi tewali nsonga lwaki nedda budde bwa misana katuyanya oli ate ayogera manager otuyanye tayogera agenda nedda naawe limba wetuteteremu esi kugamba bugambi nti yimba olimba lwa gospel kantu katuyanya tusomereyo ekyawandiikibwa ekyasomeddwa ku Saturday ate jjukira ogenda tontemyako mala okwesiimuula abantu anti bakulaba nti oli mu kudojinga okusoma ekyawandiikibwa ono omwana yali mu 7th day owaffe mwennyini era akyali ate nali ekyawandiikibwa ekyasomeddwa ku sabbiiti sabbiiti eno saabaddeyo kale ewedde nyeri nayo saaliyo tubadde tukola nali mbaale omaze ebbanga ki nga togenda mu kyaki ebyaddala guwezi omwezi kale ekyasemba okusomebwa ekyawandiikibwa ndi muntu neerabira kale kiki kye baali basabisizaako nekikwata ng'osooka okukikotinga mu bayibuli anti kati biri bubba mu katabo kange waliwo akatabo kempandiikamu Alan obwongo bulimu ebintu bingi kati businga kubaamu ky'ennaku zino nyimba mukama wange oyimba nyimba mukama wange Angoloni aha nenga ku mukutu kwetuli cruise exclusive musajja wange kwali nnyo badde ebyensinga okwagala kubaako smart. Thank you. Bambi Roni obeera smart. Simanyi Roni cross and rhymes. I'm performing this coming edition. Nga 2 November. Ogenda performing cross and rhymes? Yeah. Nenda kujja. Ogenda performing cross and rhymes? Yeah, together. Ngenda performing cross and live. Live. Era abana sobola okubaawo mujje. Wali mbiko n'omusajja yenna mweno industry. Yeah, nyimba weziriwa kuba tezinnafuluma. Muyimbi kigo ogomba okuyimbako naye nga musajja. Ewa. Wane Kampala. Ngogamba tusobola tugatta ekyo. Moriski aye muleke kuba omwagala bwagazi bw'omuntu. Ojja kumutega. Nendako omuggyemu mangu gambye Morris ye muleke. Morris muleke. Omusajja omulala bali ndo babiri. Waliwo Kitaka Elijah. Oh yeah. Very talented. Very talented. The unusual Dax vibes. King Saha. Kabaka. Kabaka. Abo. Okay. Kakati manyi waliwo bwenkebera wano. Okay. Kakati manyi kashoka kaffe kano kagenda nyumira nnyo abantu kuba kali brief naye kabaddemu ebyokuyiga bingi. Yes. My second last question will be ebbanga eriyiseeko emabega awo bangi fan base ez'enjawulo buli omu yeeyawula mu kusaidi according ku kiki wayogera and according ku videos zetuzze tulaba weetondera bebe and me ng'omuntu nakyagala. When I saw video nga oyogera about bebe mu mutima gwange I wasn't
pleased but we wetonda nagamba wow okay finally waliko ki kyakuliko okwogera statement bangi bakugamba tojjayo statement oli musajja don't withdraw wamate wetonda bangi bagamba beba munonya musibe biki and gwengo omuntu what took you your time to make that final decision no gamba no beba I'm sorry cause waluka video kenya sembo laba nga wamwesanga ku show nakubuuzaako ne mwewa ne haga wejjusa wetonda bya kamera kwegamba nze ng'omuntu natuula era bulijjo ndinda akaseera ako nkakubuuze did you call Bebe on phone and say I'm sorry did you manage a call wagenda maaso ku maaso apart from video gye twalaba ku internet how was it and oba wafunamu kyafu yiga ki gwefuna storage tunaletingire then tufune ngeje tukiwumbawumba kakati Alan Cruz ensonga eyo amazima ga Katonda muggulu nejjusa olunaku olwo lwenda tulima bweti mu kamera nenjogera ebigambo ebyo binayogera ku Bebe nti I remember it was fun mu kubyogera ali musanyufu nnyo nga bwenzikatiriza bwe ngamba nali mu vibe naye bwenzira ewaka yes nga maze obyogera omanyi waliwo tuseka akaseera noddeeka muggwe ne weebuuza naye byenjogedde kyekigenda ovaamu mu byoyogedde kyekyaliwo bwe naddeeka nalowooza twalina mu motoka by the way ne Joel nga tuddeeka naŋŋamba wabula muganda wange simanyi bigambo ebijja obijje naye weesibeezi manajawo titudde waka nkirowoozaako kati people start to make reactions ku bigambo biki bye nayogera naye mu kusiriikirira nga ndi ewaka abantu banvuma alani abantu banvuma ebivumo like bye nali siwulirangako mu bulamu bwange ogaye yajja nagaa nti simanya akafuuba kange like my chest kalinga stand mwalira akatogo Jesus akati by the way sikiwulirangako bakuvuma batya banvuma kati mu byonna ekyasinganga okunnuma nga bagamba nti ndi musiyazi nze omusajja naye nekinzizaayo nti okay this is the internet buli muntu ayogera kyayogedde naye lwaki boogera bino bye boogera nti kyali ku nze of course I don't know simanyi kikyaliwo nze kuvaamu bigambo ebyo okay it could be the opinion gye nnina naye nayiga nti olumusirikako alani kale oyagala okwogera naye kikulu nnyo okusirikako sirikako kikwoke naye ng'osirise mazima gosigala nago gwamanyi oba mazima gwamanyi oba ki naye sirikako nti embeera eyo bwe nali ewaka ebyaddala ate awo we nasingira okulaba abantu like
very many interviewers bankubiranga baagala nyongera ate kwokya. Soko jo tubulire wagambye otya? Wagambye otya? Wamma abadde mutuufu soko jo. Jangu wano jangu tugere nkwadde interview ne bulijjo interview ze twanoonya obwedda nga baagano zituwa. Mu kaseera ako ebyaddala bajja naye nga the idea of them coming to me was kwongera lutalo luno luleme kukola ki kuzikira bweiweko bwoyiika ka parafini gwegere kukola ki kubumbujja. Era nebaza nnyo the team I work with nti baaliwo nange mu kiseera ekyo kuba Alan ekiseera ekyo tekyali kyangu. My first time like okubanga internet gwagyetisse but not in the good way like nga tebakwogerako birungi omanyi nali namanyiira ogenda n'oyimba ku show ya Shibad that enkera ku macanga gwali waggulu bagamba nange omwana oyo ayimba. This time round bali the carrier nga bagirinnyako bagissa wansi bwe bati oyo musiyazi nayiga musiyazi kaluma nayigamu ebintu bingi mu nsonga ya Baby Cool newankubadde twasinkana neneetonda ne ku mitimbagano neneetonda tinaye nayigamu nti omuntu bw'aba omukulu muwe ekitiibwa ekyokuba nti mukulu newankubadde you're in the same business gye mukola nti otunda ngatto nange ntunda ngatto tukubamu awo olwali baako ne wookoma. Nenjigamu ekirala nti bano abakuwagaawaga eno wansi bwe giwunya baddukira ddala. Pozi interview wagikola nani? I was with Sheila Price. Kati Sheila yakuyambako okukakkanya omuliro kuba Sheila mukwano gwa Baby. Ate byakyuka bukyusi ngali eri naga omwana oyo samugambako nenga but then omusango tegwali gugwe kuba si yayogera nze kamwakwogera nze yatunula bweti mu kamera nenvamu ebigambo nga bifumita nga bifumitono bifumitooli like the blame was on me. Ensonga ya Baby Cool eyo ebyaddala ye time gye nsobola okujjukira ne ŋŋamba nti nalabako ku career yange gye tuzimbidde ebbanga ng'esituka bweti ng'esituka ekyo ekiseera nalabanga buli muntu anvuddemu buli muntu ng'anvuddemu maani. Everyone was talking on me. Buli muntu ayogera ku nze n'abantu ebemula yakubira era bamuweerezanga ebintu ebyo nankubira ate wakoze eki mutabani agamba oli musiyazi. That hits different. Yo mama wonga agamba ekyo oli musiyazi. Sava mu nyumba for like a week. Nenga Jola nkubira kunya wayo listed. Abo listed. Kasera ko tikali kangu. Nebaza mukama nti twakayitamu. Ntusigala nga tusigadde gaba nga nsigadde ng'omuntu omuwombefu kuba navayo nenetonda. Ti okwetonda kintu kati nnyo bwe kati naye navayo nenetonda era ekyessanyu nti namaana ensinkana Mr. Baby Cool era wembadde ngenda okujja
tiwe mwasinkana twabalaba muogeramu omulundi ogwasooka gwasinkana omusajja tewabula okudduka obettako kumira ate naye sirina kudduka naye wawulira okutya okutya kwalimu kuba abantu baali boogera bintu bingi akunoonya kusiba eggaali yekunoonya ayamba sheeyo yali ya Craig David nali ndi mu kumaliriza okuperforminga bweti nayingirawo neggaali ng'alina aba bodyguard kati bwe nafunira akakisa nti nze yalina microphone ng'ogenda gimuwa ngenda wa MC nze nve ku stage bayite omuyimbi omulala kati aba atuula bw'ati nzuka nensikisa ebyuma ne mbagamba nti bambi munzikirize twala omukisa guno okwetondera Mr. Bebe Cool ekiro ekyo bambi abantu bonna abaaliwo I saw the reaction nti omuntu eyeetonze like toba munafu mu mutima nti oba otidde just oba mukakkamu era bonna bonna abalobwa bambi era nimugamba nugamba nsaba bambi nzije twekubyeyo akafaananyi naawe it's okay kati ebigambawo byeyaŋŋamba nga musisinkanye aŋŋamba nti you're a very talented guy va mu ntalo z'abantu abakulu va mu ntalo byeyaŋŋamba ava mu ntalo tolinnyirira atakulinnyiridde. Your business is to sing, not to step on to others. Bweyimba buyimbi. Mba, you're my son. I love your music. Naye kyewakola wamala mukamaanyi naye weetonda atonzezezza nnyo. Twekubya ekifaananyi. Kati nva ku stage bwenti. Nsanga waliwo Dagi Nice, MC Cats, Douglas Rwanga, bangamba bankubira salute we bati. Man, you're a guy. Ali musajja mukulu. Guy, kikintu kyangu okukola naye tekikoleka kubanga tuba gaba malala. Etonda ntya. So it's okay, Aladi. Embeera eyo yonna yampisa bubi naye nafunamu ate kyakuyiga. Nze nayiga mubizi. Era nze n'omundaba wati oli ne bw'aba akola wali batya simanya. Bakubyange. Mind your own business. I mind my own business. Sagala kusukaka olunaku olwaliro. Tulina oluyimba olupya. Yes. Olumanyiddwa nga Nzenna. Nzenna. Who wrote that song? The writer is Banga Boy, the producer. Oh. Hey. Kuno bakuwandiikidde. Tugenda nyamuwandiika? Tugende nze yamuwandiika. Tugende kuba muwandiika. Yes. And then this time round bakuwandiikidde. Yeah. When is the video out? Very soon. Ogenda futa video about ogenda ta audio mulala. Twatadde audio kati tugenda kuta video ya. Ngamba audio ali different. But yeah. Ogenda luno watu wadde just audio oba. Yeah, it's only audio. Luno lugenda bera audio yeka. Tulina okukola ne video. Ne video. Yeah. Wow, luyimba lulungi. Thank you. Luyimba lulungi. So far Banga tono na era naawe. Chansingo kwagala kunyimba zo gwa singo zeko lya challenge. And better that's good, eh? Yeah. Omutanyizo kiro zange ekyo kukakanya. But gwa ino soko laga abantu. Nawe kwagala craft one. Njagala lyo mchalo omunene gwokozesa yani. Na bamita masi. Concept yo kwambala gomesi. No bera ne bachalibo nga mwambadde gomesi wajijewa. Omanyi ye challenge je mwagala otambulizaako. Omanyi kati olaba bavubuka abo bonna nasoma nabo. Bakumaze kali naliko waggulu waabwe. Naye mu bintu bya MDD twali bakafulu. Kati omanyati wembera nabo mbera mu free zone tewabaawo akuba mu bituli stata kolejo kati bwe tuba fedna buli muntu abeera wansi ebiro the ideas we get
ziba olumu kale zaffe bavubuka. So idea ya Gomesi waliwo munange bamuyita Davis yagifuna ne tugende wa mukadde mukadde ate yatwambaza Gomesi ze twakolera mu challenge. So era kuzdo bwetambula bagamba naye abakyala beziroobwe. Okay. But just to make the industry fun, like sikubera or serious buli kiseera, like sometimes osanyusa ku bantu notabera nyo serious. Yeah. Okay, nga tumaliriza njagala okusooka okwebaza webale kuba smart ku mikolo gy'abantu. Thank you. And webale kujja ng'oli fresh. When someone sees you ku mukolo, oyimba weddings, nkulayo nnyo ku weddings, simanyi oba okwanjula, but nkulayo nnyo ku weddings, njagala okutegeeza nti ofaanana bulungi, olabika bulungi ku weddings. Ogenda onyumye, olabika nga omuyimbi eyeebase ekimala, ng'oli fresh, nonyenya kano akawato konyenya bwoti. Akawato obani akayigiza kanyenye oba osika bakyala. Bagambe nti daddy ng'onyenya anko. Akawato nalaba nnyo muzeyi kawato ng'akikuba nga naye okimanyi nange ndinamu ekitano ekyakawato. So nange nenkizuukusa. Nawe n'ogira akawato. Webale nnyo kujja taata. Webale nnyo kujja. Byewandyagadde walina byewandyese mbi okugamba abantu ve wano. Abatulaba balungi. Webale. Alan nze nebaza abantu. Alhamdulillah. Bambi mwebale kunjagala. Amanya n'eddoboozi Aronax. Okay. Kenda owuliriza ennyimba zange. Ayimba bulungi. If it's your first time omulabako. Subscribe, don't forget. Aronax. Allen Cruz gemanya Cruz exclusive gwe mukutu sagala kubanga ate nsukka kuwano olunaku lwalyo banaye, ladies and gentlemen. For now, se bulungi. Mwera.